abawanvu n'abampi baleeteddwa kipayopayo. Embeera ebadde ya emergency nnyo nnyini ddala. Ekintu ekisuubirizibwa okubeera bbomu bwe kibaluse wali e Munyonyo okumpi ne basirika oba ku Kiggwa ky'abajulizi e Munyonyo enkya y'olunaku olwaleero. Essaawa tubadde tugenda kuweza 3 ez'okumakya ne wabaawo ekintu ekiwuliddwa nga kibaluka e Munyonyo. Wabula bangi abantu ababaddewo n'ababadde balinaanyeewo bagamba nti okusinziira ku kubwatuka okugenze mu maaso basuubira nti eno ebadde bbomu era nga kireeseewo okutya okw'enjawulo naddala ku bantu ababadde bakyekulumulula okweyiwa mu bitundu by'e Munyonyo wali ku basirika oluvannyuma lw'embeera ey'okubwatuka eyo ebaddewo. Era ebifaananyi bye ndi mu kuwa wano ebimu bikwatiddwa The Daily Monitor. Abasirikale ab'ekitongole ky'eggye erimanyiddwa nga erya JAT we bazze kipayopayo. Ekyo nno ekifaananyi kyolaba mukwano gwange eddakiika eno kye kya Munyonyo basirika eno gye twogerako oba gyoyinza okuyita Munyonyo Matters Shrine, enkuyanja y'abantu we bakuŋŋaanidde essaawa zino. Ekifaananyi nkuteereddewo kikadde nga tewali bantu nga we wafaanana. So eno ye Munyonyo Matters Shrine, enkumi n'enkumi z'abantu we bakuŋŋaanidde ojja kujjukira nti ennaku z'omwezi olwaleero ziri 3 omwezi gwa June omwaka 2025. Ekitegeeza buli ng'ennaku z'omwezi 3 abantu bakuŋŋaana okubeera nga bajaguza abajulizi n'okubasabira ate era wamu n'okuba nti babasaba ebyamagero eby'enjawulo. Wabula wabaddewo ekikangabwa eky'amaanyi era kisuubirizibwa mbu ebbomu eno ebwatuse bandi banga bano abagibwatudde babadde boolekera ku Kiggwa kino olw'ensonga nti we beetulisirizaako bbomu oba bbomu weetulikiddwa oba ekisuubira okubeera bbomu kinnya na mpindi ne Matters Shrine eya Munyonyo basirika mu buufu ofaananako bwe butyo. Kati ekifaananyi kino kye ndi mu kulaga nkijje ku live video eya NBS. Awo woolaba wansi sayidi eno woolaba wali ebiŋŋaŋŋalamye. Omanyi YouTube tetera kukkiriza nnyo bifaananyi bya mirambo, wabula ngenda kukubaako akavidiyo ke nkuteera wakati mu vidiyo eno okulaga ebitundutundu by'abantu oba eby'omuntu ebiyuliseyulise wamu ne piki kwabadde atambulira. Kisuubirizibwa nti yandi bwomu oba nti babadde babiri. Ng'ono abadde alina ekintu ekitulise era ekintu kino bwe kitulise akutuse mu butundutundu oba afunye ebintu eby'amaanyi oba byewandiise ebisaga eby'amaanyi ddala. Piki kwabadde mukwano gwange bw'ogitunulako tosobola kusuubira nti waliwo omuntu asobola okubeera ng'awonyeewo. Abangi bagamba nti eno bbomu era abagamba nti bbomu bakisimba ku ssira lyakuba nti police bomb squad etuuse mu bwangu nnyo ku ssinu oba poliisi eyo ekola omulimu gw'okutegulula bbomu etuuse kipayopayo paka wano ewabadde bino. Bagenze maaso n'okubanga bazingako ekifo kino ne baba nga tebakkiriza muntu n'omu kubanga asembera wali wennyini ewabadde embeera ey'okuba nti bbomu ebwatuse. Kati forensic team oba tiimu eyegenda maaso n'okubanga etuuka ku kifo nejjawo ebyenkumu na buli kintu ekibeerawo okukakasa butya obulabe obutuusewo bwavudde ku ki era bweba nti ebadde bbomu kika ki. Okusinziira ku mukulu Chris Magezi okuva mu magye oba omukulu omu ku baatwala amagye n'okwogera ku lw'amagye, omukulu amanyiddwa nga Chris Magezi
ava kuwa briefing ey'amawulire esookerwako agambye nti UPDF kills 2 terrorists in Munyonyo. Agamba nti UPDF esse abatujju 2 e Munyonyo nga bino bibaddewo amakya g'olunaku olwaleero. Omukulu Chris Magezi agamba bw'ati a UPDF counter-terrorism unit this morning intercepted and neutralized 2 armed terrorists in Munyonyo. Nti ejje lya UPDF amakya g'olunaku olwaleero gagudde mu lukwe era ne gayimiriza abatujju. Awo nno mukwano gwange wenkuteeredde obuntu obweru we wali omulambo era wane ebbali we wali piki ewali enjege eno nga bwebadde olunaku olwaleero. So omukulu agamba nti UPDF egudde mu lukwe lw'abatujju n'ebasalako e Munyonyo era n'ebattirawo. Egamba nti bano babadde armed oba babadde n'ebyokulwanyisa. An upscale city suburb. It was an intelligence-led operation. Police oba UPDF egamba nti yafunyeeko okumanyisibwa ku batujju bano era ezze balinnya kagere. And the security services are on heightened alert to ensure the Matters Day celebrations proceed without disruption. Agambye nti ab'amagye wamu n'ebitongole ebya security biri ku alert ey'ekika ekyawaggulu era nti tewagenda kubaawo kuyimirizibwa kwa bijaguzo eby'olunaku lw'aba Matters oba abajulizi. Agamba bw'ati the general public is urged to remain calm but vigilant and report to the security services any suspicious individuals, objects or activities for immediate attention. Bagamba nti abantu aba bulijjo mutegeezebwa nti mufeeyo nnyo okulaba nti mu reporting eri poliisi abantu bonna be mwekengedde n'ebintu bye mulaba nga temubitegeera. Ekyo nno kiva kubeera nti wasobola okusuubirwa embeera ya bbomu wano na wali. So abamagye bagamba nti basse abatujju 2. Kati abatujju bano ekyebuuzibwa babadde batambula badda ku Munyonyo basirika oba babadde balagawa okubeera nti batuuse n'okubwatuka. Banange. This attack near Munyonyo Basilica is unacceptable. St. Andrew Kagwa and St. Dennis Sebugwawo pray for us. Omu kubakkiriza yawandiise bw'atyo ku mutimbagano mukulu ali naitwe nagamba nti ddala buno obulumbaganyi okumpi ne Munyonyo Basilica tebusobola kubanga bukkirizibwa. Wabula oluvannyuma lw'ebitongole bino ebikuumaddembe okutuuka bawoyawoyeza abantu bonna ababadde bazze ku Munyonyo Matters Shrine ne babagamba nti tukakkane embeera tugiina mu 5 tewali buzibu bugenda kutuukawo. Wabula okusinziira ku UPDF n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala tebinnakakasa oba eno ebadde bbomu oba wabaddewo kintu kirala kyanjawulo kibwatuse. Wabula kikyateeberezebwa buteeberezebwa okuba nti ebadde bbomu y'ebaluse okumpi n'ekiggwa ky'abajulizi e Munyonyo ku luguudo olwabbulwamu Papa Francis. Ekyokuba nti abantu 2 bafudde tekikyali kyambu. UPDF ekakasiza nti abantu 2 ebattiddewo mbulaga. Bano tebakkiriziddwa kutuukiriza biruubirirwa byabwe. Okusinziira ku mukulu akolanga acting director defense public information omukulu Kano Chris Magezi. So ebirala nga binaaba byeyongedde okutuukawo tugenda kubanga tubibatuusaako mukwano gwange. Wabula bw'oliragayo n'abaluse ku sin embeera ebadde yakavuvu nga nebadde nzibuzibu. So 2 battiddwa kigambibwa nti be babadde balina bbomu. Agaliwo gwe mukutu kwoli information endala nga bwegenda okubanga etuka tugenda kubanga tugikutuusaako. Likinga video eno.
aba CD omusunsuzi eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo kulokutuusaako information mu bujjuvu bwayo nga bwe beetuusewo. Yes, gambye likinga video eno, mwebale nnyo kubeerayo. Agaliwo ye YouTube channel kwoli. Thank you so much. Mwebale nnyo nyini ddala mikwano.